bulira nga nejeredde kubanga nga nsabye nti banna nga nnwanye sinakusaba nga nnwanye mu bukulembeze tebakkiriza kwogera kigambo ayi naye munzikirize nkyeyogerereko nga nnwanye n'abantu nimugamba bannange bali wano mu kitongole abamu bavujjirira ne bakansala bannwanyise nabagamba ekigambo nti buno bugologosa nti buno babukozesa nga buki nga bugologosa muntu assa kukikowe nti bonna ne batandika ne baganginga apo ono n'aganginga apo gwe n'ono n'aganginga apo gwe as if nze mbadde spendinga 4.1 billion so mu bufunze kye twetaaga ekisookera ddala mwami Yoweri Museveni kale akikoze bano abatadde ebbali naye nnamba emu yeetonde ku bino wammanga ekisooka mwami Yoweri Kaguta Museveni kyalina okwetonda yadde kinakikoze naye kyalina okwetonda nnamba emu kwe kuba nti ensonga y'ebutti y'ekiteegi tagitwalangako ng'enkulu agikutte na lubalaado enjega neegwawo tagendangayo enjega neegwawo n'agenda mu social media gye yagyogererako ayi jiji n'abanga akola lipooti n'alwawo ebbanga lino lyonna abantu ne baba nga basaasanya 4.1 billion nga tolina bw'ogambyeko nga Kaguta Museveni tatwalangako nsonga y'ekiteezi ng'ensonga enkulu tagitwalangako ng'enkulu ekyo tekibangawo yensonga lwaki teyagenda kiteezi yensonga lwaki n'ebyokujyogerako yabikolerako mu social media yensonga lwaki talina gwe yagoba ng'ate amateeka ga public service standing orders gagamba nti omuntu yenna ng'anoonyerezebwako bwe bakasa batandika okunoonyerezebwako ng'oli mu public service oddako ebbali bulijjo tulajja natubuuza mwami Yoweri Kaguta Museveni ekisooka ogenda ddi ekiteezi n'okutuusa olwaleero akyagamba ekyokubiri abantu ayikiki bwogamba mu social media nti abanoonyerezeeko lwaki bakyali ku mulimu ng'amateeka ga public service standing orders gagamba nti omuntu ateekeddwa okubeera bweru ng'akyanoonyerezebwako ekyokusatu yo IGG afulumya ddi lipoota tubadde tugenda myezi ebiri kati nga mwami Yoweri Kaguta Museveni asiriza ekyokuna ne tumubuuza bwe baba ng'abantu abali mu kitongole be bavuddeko enjega eno ate obasuubira otya okubanga be bagenda okugifunira solution baddeko ebbali kakati abo kye babadde batandise okukola mu gundi nga batandise n'okulwanyisa lipoota ya IGG nwana IGG lipooti efulume lwaki nkozesa nwana kubanga mu butuufu eddoboozi libadde ery'omu eribanja IGG lipooti mumbuulireyo n'otuula ne mubeera bakansala ne mubeera bammeeya b'amagomera ne mubeera baani nga mubanja Lukwago lipooti nze siwangako bantu bano mirimu nange mbagamba mwami Yoweri Kaguta Museveni yawa abantu bano emirimu atubuulire ki kyazzaako tugamba IGG wagamba onoonyereza tubuulire ki ekiddako nosanga bakansala nosanga bammeeya bonna bali awo oyo Lukwago kyekizibu byogera bino nti bannange ensiga yadde yagwa abantu baffe baafa yadde embeera eno ezze ebeerawo naye mpulira nga nejjeeredde emisango gyonna gye babadde banteekako nga bannema empindi ku mabega mpulira nga nejjeeredde kubanga nga nsabye nti banna nga nnwanye sinakusaba nga nnwanye mu bukulembeze tebakkiriza kwogera kigambo ayi naye munzikirize nkyeyogerereko nga nnwanye n'abantu nimugamba bannange bali wano mu kitongole abamu bavujjirira ne bakansala bannwanyise nabagamba ekigambo nti buno bugologosa nti buno babukozesa nga buki nga bugologosa muntu assa kukikowe nti bonna ne batandika ne baganginga apo ono n'aganginga apo gwe n'ono n'aganginga apo gwe as if nze mbadde spendinga 4.1 billion so mu bufunze kye twetaaga ekisookera ddala mwami Yoweri Museveni kale akikoze bano abatadde ebbali naye nnamba emu yeetonde ku bino wammanga ekisooka mwami Yoweri Kaguta Museveni kyalina okwetonda yadde kinakikoze
naye kyalina okwetonda namba emu kwe kuba nti ensonga y'ekiteegi tagitwalangako ng'enkulu agikutte na lubalaado enjega negwawo tagendangayo enjega negwawo n'agenda mu social media bye yagyogererako ayi Gigi n'aba ng'akola lipooti n'alwawo ebbanga lino lyonna abantu ne baba nga basaasanya 4.1 billion nga tolina gwogambyeko nga 10 lwali Museveni lwe yali avaayo n'agamba nti ono bennalonda nkyabayimirizaako okutuusa nga okunoonyerezebwa kuwedde nga 10 ogw'omunaana kale katugambe enkeera kuba 10 kwali kusaasira abantu abafiiriddwa abangi nga enkeera nga naye kale enkeera nga lwali lwa Sande enkeera yali Sande 11 kale 12 ku Mande Museveni yali akeerera mu ofiisi kuwandiika kiwandiiko nti nga Gigi akyanoonyereza bano baddeko ebbali ono baddeko ebbali nate kikulu kakati naleeta embeera okusajjuka okutuuka wano weeri lwaliro tukyalina nebyetuguluba nabyo enkya mwabali wano kambategeeze enkya ku ssaawa 4 tulina press conference nyina press conference nga Lord Mayor ku Stay Hall okubategeeza kati Museveni amaze okusayininga kino bano bazze ebbali kyekiddako ekyo kyankya ku ssaawa 4 kyekiddako naye olwaleero nti twagala lipoota ekyo tekitunaba kukijjako kigere twagala lipoota kubanga omuntu katugeze bw'abanga yabadde asaasanya 4.1 billion oyo ekyokumugoba tekimala omuntu abadde asaasanya abadde ali obuwumbi obuna n'abulya kasasiro ne yeetuuma ye ng'agenda waka n'agulira abaana baabwe ebitafutafu ebikyepere n'abaliisa ebisiike ng'abantu bannayuganda abalala bali wansi bavundira eyo n'emirambo kati tukyasobola gijjayo oyo omuntu ateekeddwa kubaluzira ekyo tekimala mwami Museveni akikoze fine yaluddewo fine naye twagala lipoota ya Gigi bajanike twagala abantu balinnye mu kaguli omuntu adala abadde basaasanya 4.1 billion abo bannaabwe mu kitongole n'ebweru waayo nzize mbabuuze enkya n'eggulu mwami Lumala bulijjo yatupangisa ebimotoka enjega okuvolo yagwawo ye yagendako n'asaasira n'abantu ekiteezi lwaki teyakwata waakiri akacupa k'amazzi oba n'akwatayo ekintu kyonna n'akiwa abantu abo gwe abadde atupangisa ebimotoka buli kigureda ng'obadde okifunamu 2.5 billion mukulu Lumala 2.5 billion buli kigureda buli lunaku nga tosobola kusituka kugenda n'olaba ne ku bantu abali ekiteezi naye yennyini talinnyanga n'ekiteezi yabadde ateeka ebimotoka bye abantu abo abamu bwe bati abafaanana bwe batyo ne bannaabwe abali mu gavumenti ya wakati abali mu KCCA basaana kuteekebwa mu kaguli bakkirireko nabo ku meere bagendeko ekitalya bagendeko ebuze ebisigadde byankya ssaawa 4 waliwo ebirala bingi enkya tugenda babulira ku byokugula ettaka we biri mujjukira twabiyimiriza naye kyekiddako ekyo kyankya tugenda bibannyonnyola byonna nawo wakyaliwo emivuyo wakyaliwo ensonga nnene olwaleero tubadde mu meeting njagala obategeeza tubadde mu meeting ku Stay Hall wabaddeyo minisita wa Kampala n'omumyuka we wabaddeyo abadde acting director mukulu Luyimbazi ne director Okero ndoza ye meeting yabwe esembyeyo tubadde nayo olwaleero ku ssaawa 9 twawukanye ku ssaawa 10 zennyini nga tuva mu meeting era ne mbagamba nti abamu wano mulina omusaayi gw'abantu mu ngalo sijja bakwatamu ndi musanyufu nti bafulumye era sibakutte mu ngalo okuva kiteezi lwabaawo waliwo be mbadde sikyakwata mu ngalo engamba gwe engalo zo ziriko omusaayi gwe nawe ziriko omusaayi nawe ziriko omusaayi kirungi nti bafulumye sibakutte mu ngalo n'olwaleero nkibazzeemu nga tuli mu meeting kati ebisigadde ebikwatagana n'okugula ettaka nabagamba waliwo emizannyo ekyo kyennyini gye mulaba egirimu n'abo bakansala bino byennyini bye tubadde tubagamba bino
tubanja lipooti muleete lipooti mu interdictinge ku bantu ngeno bakansala balinnya mmeeza baagala kugono malaka baagala kugoli malaka tebafaayo kwabo